is it practical nti bw'ozimba pate oba oyagala kujjako president? No. Okuzimba pate actually kitegeeza okkiriza nti Uganda is not bleeding. Ense bleeding ozimbamu oti ekizimbe kyaki? Ense bleedinga ozimbamu oti ekizimbe eky'emyaliro 7 kyaki? Ye ne bwe tuba tuli awo ekizimbe ekinene bwe kityo kyaki kyekibeera ku pate? What is on the pate? Omanye ebikolebwa ku pate? Andi wagenda kubeera offices ebiwayi ebyenjawulo, Women League, Youth League, Elderly. Wagenda ba hardware, boutique, studio, Women League ng'ekola ki? Ezo position bawa muntu ti yegwa akolera Women ki? Tomanya omukazi akolera Women League muno n'abageresera, simanyi n'abageresera. Kati bakolera bo bamanyi. This title, listen, ekisookera ddala. 1. Lwaki NRM teyina party headquarters? Because parties tezikkirizibwa kuba na property. Naye mwakuŋŋaanyaako essente aba NRM obuwumbi n'obuwumbi million 139 eza dola. Mbabaza olwabukwata Museveni n'agawaayo pate ogenda giyita yani bajja kubuuza eri ku kyapa kyani ko mbabaza Museveni gwomanyi kyobaokola. Because wali wagenda okuzimba office wali ku kibaati wansi wali wakyali wakalu. Bategeera bagimala kulitayalinga mu bukulembeze ne bazimba headquarters nga baagala olya mu bwa MP ne sitampu. Do you get it? NRM kubanga you never Museveni mugezi tokolanga center za power bill. Era ekibiina ne wekinaggula kijasanga Bobi Wine bamuggyako dda. Yekoledde kuba eri mutwala. Because anti Secretary General Lubonge yakujjako ku pate ng'oli eno. Office za Lubonge yagwe Secretary General. Omusajja ategeka delegates conference ne bakujjako. Bobi Wine is working for the gallery yekitya. Nga olaba abayimbi ba Uganda bw'aba talina music apapa kuzimba nnyumba baggula mmotoka. Bw'omubuuza music gaganga nina ennyumba ng'omugabo we tetuyise bazimbi. Okitegeera bw'omubuuza oluyimba gaganga nvuga emmotoka. Kadduwa tetuyise batunzi ba mmotoka. Twagala music. Kati Bobi Wine kyali mbakiyita woodwinking akolesa okukavalinga patches abawagizi babakuumirako mpaka kalulu kakola ki kajja because bwe yalaga pate headquarters ekyagenda mu maaso z'engalo koza abantu bawagizi ba Bobi Wine tebamanyi na mateeka pate teba na property kati twagala oti pate teba na property ani nannyini ettaka kubanga ettaka lya pate lirina okugenda ku foundation nga olaba Obote foundation yaliteka ku ttaka Obuganda bwe lyawa omuwala waalyo Opeto n'atubba ettaka n'ateekako n'ekizimbe kya famire ye naye twakubiraawo engalo twazinira eryo ettaka okuli Uganda House. Uganda House ettaka eryo Buganda yaliwo omukazi Omuganda eyasooka okuba woman lawyer ye Milly Obote Kalule mama waffe omulungi. Kati Opeto Obote erinnya ly'Obote y'Opeto. Abaganda bamuyita Opeto. Ekitegeera kati Opeto n'ategeera naga Abaganda baagala kunkola kinaawasa miliyaki Kalule n'akwata ekizimbe n'akikuba ku ttaka lya miliyani Kalule n'asimbako UPC headquarters. Naye olw'okuba twalinga NUP way today twazinaffe ku kizimbe kya UPC everywhere UPC ngoyina kyotugamba naye gezo oyingire ku kizimbe ekyo lwolitegeera nti kigayako kyaba UPC ne bw'oyagalako omwaliro genda obuuze olalo otunu kooti yasala nti olalo otunu ye president ekanya ani yoli ani akena namugageza osale wano ne Milly Obote NRM nemuga wazimbawa NRM negenda nakena nenge kooti yalangirira ani otunu kati ebintu bya Kibalama mubyegendereze bikyuka muyinza otuuka ku kalulu ka Kibalama gwe balikogonaizize ne star